once again, ladies and gentlemen, so much welcome. Today we decided to do it a little bit of different ways. I know you are guys, thank you so much for subscribing. Thank you so much for viewing me every single minute. Today we decide to take this show to the streets. Just to want to but anyways, again amaso mu ggwanga lya Uganda olunaku lwaliro mwana mulenzi amanyidwa nga Jose Chameleone abadde summoned eri anti-corruption court ng'eno ekwasaganya emisango gy'obuli bw'enguzi, emisango gy'okubanga tosasula ssente z'ebintu ebimu, emisango gya taxes. Nsonga ki yamutwaziza mujjukire muno emabegakawo mu karantino omukulu Jose Chameleone mwana ka video ke yayomberamu ennyo akalimu emmotoka ey'ekika kya Mpenkoni era eno nga yamuweebwa omukyalo okuva mu Southern Sudan era nga ekyamuweesa emmotoka eno yakuba munamuwandiika oluyimba olwasinga omukola yagimuwanga akasiimo era oluyimba luno mwalayi nga lusafeesinga mu mboozi y'omuvubuka amanyiddwa nga oba producer amanyiddwa nga Digibawa. But anyways, just to give you a little bit of why Chameleone wamutute mu anti-corruption court. Ensonga ezamutwaziza muno omusajja ono abadde adifautinga nnyo ku misolo egy'e Uganda wano ng'ekisooka emmotoka eno bagibanja almost obukadde 4 okubanga esasula omusolo ogubadde gulina okubako number plate ya Uganda. Ekyokubiri bagamba emmotoka eno yagiyingiza illegally mu ggwanga lya Uganda nti yasasula omusolo ng'eva Southern Sudan okuyingira mu ggwanga lya Uganda sebbanga lyeyo gateka ebbanga lyemaze wano mu Uganda ebinonona babicompilinze ne babigatta wamu naso okubanga bamusamoninga omusango guno binonona ye Chameleone avuddeyo n'agamba muno binonona bamafia bagezaako kulaba mbuno bamukuba asobola okubanga takola ki ng'alemerwa okubanga yeesimbawo ku bukulembeze bw'ekibuga kino Kampala owa Lord Mayor naye nga ensonga zikyagenda mu maaso ye ekibiina ky'aba producers wano mu ggwanga lya Uganda ekitwala producer kimanyiza nga Uganda Producers Association okuli omukulu producer Roni, producer Wani, okuli Digibawa ne ba producers abalaba abato okuli omukulu amanyiddwa nga owa Power Records, Remix Production n'abalala bannyo bavuddeyo ne bateekawo hashtag yo kubaninga omwana mulenzi Jose Chameleone era ngezaako okulaba nti nofuna omukulu amanyiddwa nga Atin Pro okuva wali ku Ultra Nation asobole okubanga atunnyonnyola ensonga zino zigenda zitya kituufu si kituufu naye nkya ndakuba eti omukulu amanyiddwa nga Pademan omukulu ono ng'akoze n'omukulu amanyiddwa nga Jose Chameleone for a very long time okulaba muno bakola hits ennyingi ennyo wano e Kampala era ajja kuba ayongera okutunnyonnyola ki ekigenda mu maaso ku bulamu bwa Jose Chameleone eno hashtag eneekola teekola ensonga nnyingi zigenda okuba nga zitudisikasinga mu nsonga gya Jose Chameleone naye ng'omusango gwe bamusamoninze alina okuba nga alabikako eri kooti ya anti-corruption court very soon nnyo wano mu ggwanga lya Uganda ng'eno esangibwa saidiza wali e Nakasero oba ng'okkira bwoti okubanga ogwa ku Fairway Hotel awo esangibwa tujja kwatongera oba tusake proceedings naye Chameleone nga ye omuntu tanavaayo kuba kyayogera ku nsonga zino mujjukire muno sigwe guno omusango Chameleone gwasoose okubanga azza wano mu ggwanga lya Uganda bamusibyeko emisango mingi nnyo egy'okukuba abantu. Isma All Access yavuddeyo n'agamba nti nno omukulu ono ave ku busigala ave ne ku whisky so ezo n'ensonga nyakuba nzikwetera wano okawakawaka ku Celeb Jazz nange King Smith. Anyway leero nkoze n'omukulu ayambadde ebintu yakabi nnyo naye tayagala kwogera amannya ge so sijja gogera naye nga kale Zanda, thank you so much for doing a great job ku camera out tujja kuba tukwatagana ate onakodako katugende ate tuye amawulire amalala nja kuba nga bayita mangi nnyo wano ku Celeb Jazz with the one the king himself. I love you. Bye bye.